Sarafine, Sarafine, Caricora, Nayanine Sonini, Worship house, house of prayer. Okusookera erinnya lye lyeyitibwa teryali bbi naye Mukama ffe yagamba nti temumanyi ng'ennyumba yange eneyitibwa nnyumba ya kusabirangamu kati mwe mugifudde empuku y'abanyazi. It's all about house to house. It's a house of prayer. It's a house of praise. It's a house of worship. Mugembe muganda wange ddala mumuleke waliwo abakamera tetujja basobola naye bwe ninye wano oyogedde ku bintu bibiri nga nze nyina kyensobola naye ate sigenda kikola mulundi gumu nja kubeera nga nkikola eri tusonda Pentagon twagala miliyoni za $20 twagala miliyoni za $20 kakati zitambula twagulawo account mu Centenary Bank. Buli muntu mu house of prayer agina mutwe bwakwata sente tabuuza ati namba yange eriwa eri 3100060061 eri manyaga house of prayer eri mu Centenary Bank. Tetujjaako wadde 10 ne bwe tuba n'omulwadde za kuzimbira Mukama. Kakati okanteekeyo obusa bwa sementi 2 oba oyagala kashi agula sementi ng'ombuulira, oba oyagala ndeete tipa ya sementi eyingire wano ekinayangwa kye kijja okukoleka. Naye era bwe nnaakomawo ng'obudde bwa misana era nja kwongera nzimbe. Kati tusooke tukwatagane tuzimbe neggwe wakayima amagezi ga wakayima. Anyway, enyumba zino zetuzimba si zaffe, nyumba za Mukama. Era kinnuma nnyo namugamba ne luli nti kinnuma nnyo okubanga tukola ebintu ebigenda okuwangala okutusinga naye nga tetubikolera wamu. Kinyuma okukolera ewamu. Ne mulaba ng'ekkanisa ewedde nze neenyumiririza mu kkanisa y'omusumba Emerida Kkula Namutebi, neenyumiriza mu kkanisa y'omusumba Kayanja, neenyumiriza mu kkanisa ya musumba Kiweweesi. Era bw'oba obala ekkanisa ezisinga obunene mu Uganda nga zonna ozigase ne ziri ze baatulimba mu mainstream nga tewali maanyi, ez'abalokole omala kumalayo nga 40 n'olyoka otandika ne zino ezaabano ez'abaawo edda nga n'ettaka tebaaligula, Kabaka yali bawabuwe ne bali mu kuzimbako ebinene. Wangi munyiize ate nabakulokoka onyiize. So ffe ettaka tulwanye tulisonze busonzi. Bugembe olwera anoonya miliyoni 15 ng'alinga anoonya biliyoni za $. Wamala n'okiweza 15. Amiina. Wano weewati si wa Bugembe, wano wabalokole. Wabalokole ate n'atanalokoka kikulu nnyo okusonda w'onaalokokera abazimbewo mangu n'abaana bo banaalokokera. Ffenna titwali balokole.